Olwokuna lwa Ssabbiiti ewedde ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo eby'akamalirizo ku mutendero gwa primary ne senior Uganda National Examinations Board kyafulumizza ebyavudde mu bigezo eby'ekibiina ekyomusanvu ebyakolebwa omwaka oguwedde. To release the 2024 primary leaving examination results for the public use. Alipoota eyasomebwa ssenkulu w'ekitongole kino Dan Odong yalaga nti abaana 8,431 baayitira mu ddaala erisooka era oluvannyuma lw'okufulumizibwa amasomero gatandika okutegeka obubaga obujaguzi olw'obuwanguzi obwatuukibwako. Wabula waliwo okutya nti abamu ku bannannyini masomero bajingirira obubonero nga baagala okusikiriza abazadde okutwala abaana baabwe mu masomero gaabwe. Kyetugamba nti akayisaŋŋannyo akazzeewo ak'obulimba ke twagala okukwatagana ne minisitule tukalongoose okulangirira ebyo ebitali mu ssomero lyo kuba kuwuddiisa bazadde. Bw'oyita omuntu n'omulaga nti ntunda kino na kino n'atuuka nga tokitunda kitegeeza olinamu obufere. Bw'olangirira n'ogamba abantu nti nafunye 10 ku 10 ky'omanyi nti tewakifunye ne first grade emu tewagifunye buba bulimba ate buba bufere. Hasadu Kirabira nga ye ssentebe ow'ekibiina ekitabo obutandisibwa amasomero ag'obwannannyini mu Uganda bano abalabudde ng'agamba nti battattanya erinnya lyabwe. Twagala okutandikawo enkola ey'okulondoola amasomero n'ennangirira. Langa essomero lyo olange services naye tolanga ky'otalina, tolanga bubonero bw'otalina kubanga oba owuddiisa abantu mu buweereza bw'otalina. Amasomero tugavumirira twagala gakole ekituufu gerangirire naye nga tegalangirira bigezo. Ekitongole bwe kimala okulangirira ebigezo kyova olaba twasaba ebivudde mu bigezo bifuuke public birangirirwe. Alipoota y'emu yafulumiziddwa yalaze nti ebbendobendo lya Kampala n'Emiiraano omwaka guno lyakoze bubi kubanga disitulikiti okulimbalwa ne Bushenyi zaakoze bulungi okusinga Kampala, Wakiso n'endala wabula Kirabira aliko okulambulula kwakoze. Tukyayongera okwekenneenya n'okubaganya ebirowoozo n'okulaba nti tukuba ekifaananyi eky'omunda ku mutindo gw'ebyenjigiriza nga we guyimiridde mu Kampala, Wakiso ne Uganda okutwaliza awamu kubanga tumaze okulaba nti waliwo embeera naddala mu primary ey'okusereba mu ngeri abaana gye bakolamu ebigezo abasomesa gye babateekateekamu ate n'ebitongole ebiteekateeka eby'ensoma n'ebigezesebwa mu ggwanga waliwo okusereba ng'emisomo ku biki engeri ki gye tugezesaamu abaana assessment analysis z'abaana entambuza y'emirimu mu bitongole bino n'obulondoozi bw'ebikola eri ebisomesebwa eri abasomesa engeri gye basomesaamu kubanga toyinza kulowooza nti omutindo gw'omwana musitufu okusinga omutindo oba oliawo ogw'omusomesa amusomesa. Ono wabula obuwozi bwa butadde ku bintu ng'obutakwatagana obuli wakati w'abatandisi b'amasomero ne gavumenti abayizi ate okubeera nga beenyigidde mu kunoonya ensimbi abavunaanyizibwa kulondoola amasomero okwesuuyayo gwa naggamba n'ebintu ebirala. Abaana nabo beenyigidde nnyo mu kunoonya ssente naddala mu disitulikiti zino ez'ebibuga. Bw'ogenda mu Wakiso, bw'ogenda mu Kampala, omwana eyali badde asoma ebitabo atunda nnyaanya kubanga maama yamuyigiriza nti naawe ggulawo akaddaala akakokole ssente eziddayo ku ssomero. Akati omwana bw'ava ku ssomero ekifo ky'okukola homework ate aba mu kutunda nnyaanya, aba mu kutunda mu dduuka, aba mu kugamba ebyo byonna n'olaba nti child labor nayo ekoze kinene okulaba nti abaana tebateeka ssira ku kusoma wabula bateeka ssira ku kunoonya ssente. Nga twolekera okutandika olusoma lw'omwaka guno mu butongole asinzidde ku kiragiro ekyakoleddwa Pulezidenti Museveni ku nsoma empya n'abaako okulungamya kwakoze. Ekyo Pulezidenti kyalumyeko kyekyali badde ekituufu. Minisita ne ministry baali badde nga bongera okwekenneenya engeri ensoma eno gyetambuzibwa mu O-level ebirumira ebigibaddemu gamba nga workshops ezitamala olwaliro ne wetwogerera n'abantu abamu tebamanyi na kye basomesa bali mu kusomesa curriculum enkadde mu mpya bali mu kuwa notisi abayizi tebamanyi kyakukola. Ono agamba singa tewaba kikolebwa bo nga bavunaanyizibwa ku batandisi b'amasomero baakubako ebiragiro bye bayisa. Bw'omala okulindirira ebigezo byokka nga bituuse ogambye nti wano mwagudde nga tolaze bantu nti okusinziira mu nnambika kino kye kirina okukolebwa ndowooza oba otutwala ng'abantu abayivu mu kkubo eritali golokofu oba otutambuliza mu kizikiza. N'olwekyo tulowooza nti minisitule eveeyo mu bwangu erangirire ki kye tugenda okukola, otherwise tugenda kutegeeza ab'amasomero baddeyo ku nkola enkadde. Emyaka 39 ekibiina ki National Resistance Movement gye kimaze mu buyinza nagyo tagibuusizza maaso. Ekyokulaba nti amasomero ga private gaggulibwawo ye manduso
owulidde ey'enkyukakyuka revolution mu byenjigiriza and transformation gye tulaba olwaleero. N'olwekyo ekyo twagala bwebaza president olw'okulengera ewala nakkiriza okuggulawo, era ekyo tetukyejjusizza naye takyejjusizza, kitutambuza olugendo luwanvu nnyo. Abaminisita abanene abaasobolanga okutwala abaana ebweru nabo basomera wano, n'abapresident nabo basomeddeko wano mu masomero gaffe aga private mu primary, ekiraga nti kyakola. Kati kyetusigazza yengeri yenteeka, kubanga president bw'asalawo bw'ayogere bwe tujaguza emyaka gino egy'ameenunula n'ameefuga, ndowooza ddala mu byenjigiriza twenunula. Olusoma olw'omwaka guno olusooka lutandika Mande ya Ssabbiiti ejja mu butongole lukomekerezebwe nga 2 omwezi ogwokutaano. Nga tujjawo policies ezo ezigoba abatandisi b'amasomero mu industry, gamba nga ezikugira okwongeza ebisale, gamba nga eziteekawo obuyinike obw'amasomero okubeerawo nga galina okubeerawo emyaka 5 bwe gaggwako ne gaddamu ne gasabawo ate okugaligestalinga bupya. Ebyo byonna bigoba abantu mu buweereza. Oli tasobola kuteeka buwumbi mu ssomero nga liriwo emyaka 5. Tulowooza nti okuuma omukago partnership n'okuuma obufumbo bwaffe ne gavumenti tulina okuba nga tuwuliziganya tusobole okutwala ekirooto ekyo mu maaso.